Polisi y'ebulenga ng'edumidwa mu Osibya Mugisha John nga balina aba LDO baleka ekibinja ky'ababbi kye bazinzeeko mu kiro ate bamaze okusala amabaati ne bagwa mu maduuka munda ne bakuba amasasi. Omugga mukutte mu lubuto agamuyibye n'asigala ng'ataawa nga ye azizi kivuga ate omulala Kakoza Reagan n'adduka ngo n'abatezi basigadde bamukuba. Okusalako omusajja tubadde tumanyi yadduse tusanze ng'akyali munda mu siringi. Okumukwata n'addukirako waggulu ku bbaati naffe kwe kumwolekeza amasasi. Abantu bakunganya mu kiro okirabira ku babbi bano nga mwe badiri bannannyini dduuka erya Jebisto bya Mukama Jones ne mukyala we bya Mukama Lydia. Nenkubira aba operations ne banguwa ne bajja wabula ne baza Uganda Police seriously. Bano boogedde engeri ababbi gye baza batigomyamu ne batulaga n'ekitu ekibadde kyasimibwa ennaku ntono emabega. Jose baba ne iba ne bamuba byonna ewange ne basima bumooli naye twagezako obumooli ne butukubamu emiteyimbwa. Abatezi b'ekkokoda ababbi babasuuza ku tebuukye ne baza poliisi y'ebulenga olw'obwangu ekozesezza okubakwata. Bakugunya nnyo abantu era emabega awo baali bamenye omukyala awo sayidi awe bamusse. Nnyo naffe tusiimye bye bajoogerera bya kisirusiru tugiwadde obubonero ku luno kyekoze ekikoze asajja batugumya nnyo banakyalo. Bongedde okufuza era bakyali awo LDO n'aleeta omubbi omulala ng'onasangibwa mu kifuluko ekimu nga yeekokomye. Omubbi abatuuze mu Wambudde ne bamusanga n'okufuluza eggaali bbiri zaabadde esibye mu kyoto era nga zino bazimugyemu ne bazikumako omuliro. Bamutimpudde ekikala bakyakikola n'abeesimatulako n'adduka bamusibye kwe bamukwata era mu kumukumyawo ne bamukuba mizibu ng'olutuuse mu maaso ga poliisi n'abeegayirira mutaase ku batuuze. Abatezi bagenzi ne bajjayo ekibuga yakubiddwa essasi n'ateekebwa kabanga atwala mu ddwaliro okujjanjabibwa. Omwogezi w'eggye ekibinja ekisooka Meja Bilal Katamba atuseeko mu kifo n'akubiddwa ababbi ng'abadde n'abaduumizi b'ekibinja kya LDO ebyesudde amabbali g'ekibuga balambudde edduuka ababbi banyaguludde era nayogerako ne bannamuwulire ategeeza nti omu ku bano kibuuka afudde nga ye Kakozi yakubiddwa ali bubi. Yafudde wabaye twagala abeerewo yatumutwale mu kooti avunaanibwe ne yafudde. Owookubiri yegumulayo ku poliisi agendagera mu ddwaliro era yatuyambako mu kuwuliriza kuno. Awadde abatuuze amagezi okozesa amasemo agabawebwa kubanga bayambye nnyo mu kiro. Mpanga tugenda mu lino n'ennaku enkulu ddala yomu yandifuza okulaba nga essimu ezo nnaku wabuli station erina quick reaction force ejja eridduukirira amangu nga waliwo obuzibu, so amasimu mugafune tube nga tujja. Agamba nti ekikokoto kyabwe kino ekimanyiddwa nga tokola kikendeeza ku bubbi obw'ekikanga kino. So edda twafunanga bukala nga tufuna babbye wano naye kati bugenda bukendera ate n'obwo bukyalimu naye tujja bumalamu. Abuddo Muwonge n'ekizawulire bakusakidde eggulu lino Cloud TV.